Kuvaako mu Fangon Forest embeera nga bw'eri akadde kano ennaku zino Fangon Forest amawulire esobodde okuba ate ng'egeetika. Awards era ezizze omwaka guno balaze nti Alien Skin ye muyimbi asobodde okuba ate ng'akubye omwaka mu awards ezibaddewo ennaku zino. High People yategeeza Alien Skin asobodde okuba ate ng'akitambuza. Alien Skin asobodde okuba ate nga bagamba nti omwaka guno y'omu ku ndongoye esinza okuba ate nga bagistreaminza bannayuganda. Ne bagamba nti endongoye esobodde okuba ate ng'etambulidde ddala oba oli awo nti ensonga asobodde okuba ate ng'azitambuza. Wabula Alien Skin yatusuubiza nti agenda tuteekera gye bayita Nkwacho. Nkwacho efuuse Nkwacho mu kibuga Kampala olw'ensonga nti akabiira ka Fangon Forest banoonya ekifo bayinza okuteeka Nkwacho Festival ekyabuze. Okuva etabuka n'omukulu gwe bayita Bikyuse bategeeza nti Nkwacho bagenda giteeka Nakivubo omukulu Ham ekisaawe ekyo kyakatereeza. Banyi ne beebuuza ekisaawe kye bakatereeza kye bataddemu ssente nnyingi Nkwacho kiyinza okugendamu. Okuvaako mu Nakivubo ne bategeeza tewali bivulu bigenda kubaayo paka mwezi gujja, paka mwaka gujja bagenda okuba tebaggulawo ekisaawe ekyo. Awo ne kimanya nti Nkwacho Nakivubo teriiyo. Ne bategeeza nti egenda kubeera ku Diddy's World. Era enteekateeka yonna neetambula Diddy's World. N'obulango ne butambula bwatambula nga bagamba Nakivubo. Bwabadde bukyuseemu nga bagamba Diddy's World. Kati nno omukulu gwe bayita Everboss ono nno mukubi wa posta y'omu ku basinga okuba posta. Buli posta zonna z'olaba ennaku zino mbivulu byonna ebitambula gwe bulabako Everboss omukulu oyo. Kati alina posta gy'ataddeyo n'ategeeza nti mumanyi Nkwacho Festival egenda kubeera bwe bayite Wankulukuku mu kisaawe nga 3 Desemba. Nenga mututambuza nnyo Nkwacho Festival bo bagamba okusinziira ku Everboss nga posta gyafulumizza agamba nti Nkwacho egenda kubeera Wankulukuku 3 Alien oba asooka kwogera boogezi nga abakulu b'ebifo tannabalaba. Nendabyeko omutegesi bamuyita Emma Promotion yagirimu ejendabyeko awo nga Emma Promotion ne Fangon Forest be bategese ekivulu kino kye bayita Nkwacho. Katulinde tulabe tebakyusa ate ne bagamba gitwala mu kasana mu nnyendo olw'ensonga bakyusizza nnyo. Twali Nakivubo, Diddy's World, Wankulukuku yatugambako ne mu Lubiri nti ajja gitwekayo mu Lubiri naye ensonga bwe ziri Alien Skin era agamba rehearsal zigenda mu maaso enteekateeka eyo. Yagamba nti just ekivulu kino kifiiriza business ayagala kuyiga kulaga Kabitex embeera yo nga bwe yasobola okuba ate ng'etambula. Alien Skin bw'ali ennaku ezo eggaali yayise mwana mulezi gwe bayita Biswanka yamusanze ku hoteli ya mukulu bamuyita Ajaluuna awo Makindye HM. Era embeera teyabadde nnyangu wadde n'akamu naye katubasabire embeera esobola okuba ate ng'eterera ne endongo bw'erina okutambula bw'etyo. Nkwacho bagitadde Wankulukuku. Everboss bw'agambye. Alien Skin. Alien Skin.